Tujja ntulabe sisa wezenkana emyoyo kulwokusana bagamba tembeera surprised nnyo ng'omukyala Namisango Toryomwe Kamya bamulagidde atandika okunoonyereza ku supiika Nnaalongo Sologate Anita Amongi. Wetwogerera essaawa zino Yose Litiba Habulwa lutabaisula mutabani wa Karekezi Sireta Muzezede nsanga bisibe na nnyini kabuyonje etambula. Alagidde IGG the inspector okunoonyereza ku mukyala Nnaalongo Sologate Anita Amongi, mukyala Magogo na nnyini bizigo Carolite anyonyole ensimbi zalina n'obuyinza n'ebintu bakwatidde mu mawanga g'Ebulaya gyabijja. Kale nno nga bwe nabagambye nti byange mbyogera kati ng'omusaza Grace yanigenda kulirako bantu bange kyandibanga Nnaalongo Sologate gamubugumye era ne waali gamotokota nga bwe nabaga byange bikwata mpula. Nnaalongo nkutumiddeko munnango ojja kuba bulungi tofaayo. Tubagamba nti Museveni ye talina mukwano gwe nga mulooza tusaaga. Kati basindise bet Namisango Kamya ogendo muyinza ogamba nti musajja asaaga byogera tabimanye ebbaluwa yiyo. Ebbaluwa yiyo siga nti bigambo byange, ebbaluwa yiyo eragira IGG kaliisoliiso wa gavumenti atandika okunoonyereza ku Nnaalongo Anita Sologate kabaka tekawedde mudda kano. Akagoba kaba kawedde mudda. Kati nsigeze eddakiika zigenda kubeera 5 nteereba na Uganda amasimu buli omu atokomoke omugambo gwe. Mwambuziza lwaki sayogedde ku basuubuzi lwaki wasirise bannyabo ne bassebo abadde bangoberera vidiyo gye ziri ku YouTube yange sizijjaayo. Buli kimu kye nagamba basuubuzi bwe kyabadde muba mu mbanjaki nabagamba Yose talina kyabaagaza era temwina kimugenda kufuna. Mune mugaana okutegeera era ne musituka ne mugenda ekkololo 1 ne mulya ne munywa ne muloota ne mufuluuta ne mukuumuula omukka naye bye mwalidde. Kati sina kyengenda bagamba ekigambo kiri ekyo tekyaba kimu. Bw'oba wamanyi nga wakwata ssente zo n'otandika bizinensi ssente zo capital we si wa Museveni yakwetaaga kimu musolo ne gw'otamanyi gyagutwala bwe kyegenda kukola. Kati gwe okusanyawo capital ng'omulaba ng'ate omusajja ge tina kyakwetaaza kikyoba otegeera gwe mukama wa Museveni. Nera bisajja ba era bivuddewo Museveni mwakoze ensobi mukambole mugamba ssebo mu mateeka omukulembeze yenna agambibwako kubanga kimulina okusooka okumanya nti Museveni is a servant of all Ugandans. Newankubadde ye alowooza mugenda mutwala nga Katonda muti Museveni servant mukozi wa bannayuganda. Servant wa bannayuganda. Bile bigabo byogera mbiwulira. Mabasuuzi. Yes, some people saying that I am their servant. I'm not a servant of anybody. I am a freedom fighter. That's what I do. I don't do it because that I'm your servant. I'm not your servant. I am just a freedom fighter. I'm fighting for myself, for my beliefs. That's how I come in. Sijja kamalayo. Kati omusuubuzi omu eyagenze ne bamuwa amazzi n'anywa bino byeyogedde mmale nkubuulire lwaki mujja kufa nnyo. Ono Kabanda yayogedde bw'ati. Nayogedde nga nkozesa amaanyi mangi obumalirivu n'obusungu n'entuuya nanga bwondaba. Omwami eyambadde wano ye muwabuzi wa President Museveni ku Valley Addition n'agezaako okumpa amazzi emirundi 2 nga ngagoba. Nannemerako nangamba amazzi matuufu ganywe tukulaba oli emotional. Amazzi ago nenganywa naye nga maze kulagira abasuubuzi bonna nti amazzi nganywedde n'agampadde wuuno. Kati essaawa eno ngenda ku medical check up naye ebinaavaayo byonna
nze nkubiriza abasuubuzi bonna kwebeereramu. Nze nkakasa nti Ifrisi erina okufuluma amaduuka era twagigobye. Kati embuulirire tefa yonna. Kati mukulu ng'oyagala okumanya nti mwenna eyanywedde soda eyalidde omuceere ne mwebaka ne mufuluuta ebyafaayo byo okuggyako nga mulina emputu temuwulye wa Museveni tebalyayo kintu. Ono ye Ssaabakessi akyasinze okukettera Museveni mu Uganda mu byafaayo. Bamuyita David Sejjusa oba Jeno Tinyefunza ng'akubuuya eno video nkaddemuko. Tubajja tubagerageza nate wa Museveni tebalyayo tala kyakwagaza ono David Tinyefunza ng'akugamba. He thinks he can't go. Of course Mr. Museveni will go. There's no doubt about it. Because Mr. Museveni was brought by the people. Mr. Museveni, when you hear he went with 27 guns, he didn't have the power. He was housed by the civilian population. We were eating raw corn. When Obote soldiers would pass, we would cover ourselves with the dried banana leaves, a sanja. This is how weak Mr. Museveni was. This means Uganda can heal. NRM itself needs salvation. The battles they have inside, I was inside there. We are more frightened than you people who are outside. When we are in NRM in that army. I spent 5 years in that army. I could never eat in a hotel. Yes. I could never attend a function and take a soda. Because I feared poison. MPs don't eat in their canteen. No. People don't drink water, even when they go to this big men's function. Everybody carries his small water in his jacket. It's the country we are living in. Ask the ministers when they are called for state. You come and you tell us everything is okay. It is okay. It is okay. When the member of the high command, when we are going to meet everybody, packs a chapati in the pocket. From Busa. It means there is a serious problem in the country. It means there is a serious problem, which we need to resolve. But people do not understand that. They think if the people, we who are inside the army, inside the cabinet, inside the parliament, cannot trust each other. You cannot serve me here and I take it. Forget about other things. Then how can you build a country? Labyeko banyinazi babiri nga bali mu dduuka layo basa afe twalidde ne tumala okulya ne twebaka ne tuzuukuka bagenze osoma Ifrisi simanyi omusolo ffe nga tetuliwo n'ekitiibwa kya Buganda tetwakiwulidde ng'abasanyufu balina simayiro ziyino ku matu waggulu maama naye era okay no problem mu nsi ffenna tetusobola kulowooza kyekimu tetusobola kwekengera kyekimu ate eriyo abali ku levu y'okulya emmere nga yekimusanyusa naye nga kyalida kimanyi. Congratulations. Twalidde emmere ffe ne tulya amatooke ne tulya omuceere ne tulya enkoko gye bayita last supper. Ono ye Ssaabakessi ba architecture ba spy network mu Uganda. Ya designing okuwa obutwa okwata obubadiya okuba obukumbi okusetting accident okuba abantu amasasi okubalingiriza okubakola ki byonna ono yabikola. Kati yabikubuulya kati govudde musime bampadde amazaani gwe minister wata Nabanja mulenga anywa amazzi. Kisanja yennyini yanywedde ku mazzi ago. You were thirsty. Nga Kisanja teyayogedde. Minisita wa Kampala yanywedde ku mazzi. Oba kumere gye mwalidde kolo. Walabyeko nga bagabudde mu tenti ya minisita nga bagabuddewo amazzi kabe soda. Kati outvewo kubanga jaratta masimu abayinza okulowooza nti information gye mbawadde eya IG gyo munoonyerezaako mugende mujagisa ku website kati waliwo n'omulala wano waliwo akalala wano ngenda kuta masimu bali musonyi mu dakiika 2 kano abagambo if kati buli olabanga ekintu wa NRM mwaze nakidefending amanya nti babasindise kukola mulimu ogwo. Mugamba abantu mu Ifrisi si musolo.
kati bano bannamawulire banoonyereza bulungi nnyo ndyoke nta amasimu bannamawulire banoonyereza wulira okugezesa kwange ku nkolero ya Ifreezy nsanzeewo nkolere ku ssemaduuka omu supermarket emu wano mu kibuga Kampala okusobola okunnyonnyoka enkolero eyogeza abasuubuzi obwama bwe mmala okwesoga ssemaduuka ono okugezesa kwange nsanzeewo kukole nga ngula obwokulya obuyitibwa Jumbo Oats era okukubengase n'omukebe gwa biskwiti era bwe mmala okubifuna ngenda we nnina okusasulira n'empaayo ensimbira nga lisiiti y'ebyo byenguze n'empeebwa wabula oluvannyuma afuna omukisa okuwayamu n'omukyalo Nonakanja Sanyu Bushira ku ngeri omusolo gwa Ifreezy gutemebwamu ku kintu ky'embanguze kizudde nti obwokulya buno bwa Oats bwasuubulwa nusu 86 ne butuuka mu supermarket nga bongeddwako amagoba ga nusu 2400 olwonzi ne bunguzibwa omutwalo gumu mu 1000 wabula ku nsimbi zino gavumenti yagalako omusolo gwa bitundu 18 ku buli 100 ekitegeeza nti ku mutwalo gumu mu 1000 z'enguzi obwokulya buno URA etwalako omusolo gwa 1677 n'obutundutundu 97 olwo yenna nyini supermarket n'asigazawo nusu 932 ekitegeeza nti bw'okwata z'abunguziza omutwalo gumu mu 1000 z'abeera asigazaawo 932 n'oyawulako ze yasuubula 86 bw'amala okuwa gavumenti omusolo gwayo gw'olukumu1677 n'obutundutundu 97 asigazaawo amagoba ga nusu 722 wadde ng'omusolo guno asuubuza asasula ebitundu 18 ku buli 100 kyokka n'asuubula naye n'asasula ebitundu 18 ku buli 100 ekitegeeza nti ekintu ekyo kiba kisasudde emisolo emirundi ebiri ekyamaguzi nga kisuubulwa gavumenti omusolo ogw'ebitundu 18 ku buli 100 egufunirawo ng'egujja kwasuubuza kyokka ate ekyamaguzi bwe kimala okutuuka mu maduuka ku magoba g'okifunako ebeera eyagalako ebitundu ebirala 18 ku buli 100 ekitegeeza nti mu bizinesi gy'obeera okola singa ofuna amagoba ga bukadde 10 omwezi ensimbi obukadde 18 obuddiza gavumenti ng'omusolo ow'edduuka oba wa supermarket bw'amala okumanya nti kyatunda takifunako ekkubo lyokka ly'abasigaza kwe kukwata ekyo kyatunda n'akirinyisa ebisale kati obuzito bwonna ne buddira omuntu wa wansi agulolo naye asobola okusigala ng'akola omusuubuzi ng'amaze okufuna amagoba galowooza nti matono abakozi babeera bamutunuulidde nga baagala omusaala alina okusasula waakolera oba renti bizinesi ekumibwa era n'abakumi babeera beetaaga omusaala alina okusasula amasannyalaze amazzi ne kalonda omulala olwo buli kimu bw'amala okukisasula n'alyoka alaba z'asigazaawo ekigendererwa ekikulu eky'enkoleni ya Ifreezy ng'oggyeko gavumenti okuŋŋaanya omusolo ky'ekitongole kyayiwala okulingiriza buli ky'obeera otunze okifunyeeko amagoba ga mmeka olwo nakyo ne kijja ne kitwala ezaakyo kyokka ekimu ku bigulumbya abasuubuzi omuve ye gavumenti okubalingiriza ku magoba ge bafuna wabula ne talowooza ku bintu bye basasula ate nga nabyo biriko omusolo. Ifreezy, it is a tax mechanism. Simanyi machine. Era ena baje ne ba defending mbo Ifreezy app. Yes, eyinza okuba app. Nenga mu process y'okuyingizamu sales zo kuba olina okulaga sales, olina okulaga profits, income and expenditure, era ogenda okukakananga wali Ifreezy gamba owaayo otunze emitwalo 280 nti era ntwagalako ogumwaka nana ku ssente ezo buli transaction gy'oyingizaamu mweyo app kyovula bano bagamba just an app si app it's just a transaction whereby ogenda kulaga buli kintu ky'otunze nti nakigula 8 nkitunze gumu 2 nti kitunze gumu 2 nti ofunyako amagoba ga 10 nti yes kanaffe tukyagalako 2 osigaze 2 bwetu bwegwayo bwetu nyala musimanyi app just app mujja kinyonnyoka ekyagaana embu okuseka n'eboggula buboggozi kati bannange amawulire namangi naye saagala babis olw'ensonga nti bawulira z'amaanyi okutatuukiriza muntu kyaba asabye ndowooza njagala nga nenna bugisimufungize musooke mulindeko bannange musooke mulindeko all right. Hello Sebo mwami Rumbi wanje nyaba Sebo tukyalipo abantu bampulira abantu bakulya bulungi kwoli webale nnyo Sebo webale akaseera kano basebo ne banyabo tweyongera okubanja kabaka waffe
tuli wano tweyongera okubanja kabaka waffe Mayiga tetugenda kukabirira kiro na misana ng'ovaayo ng'obudisa abantu. Minisita yagambye obanga yeesobolera kugenda kulaba kabaka twagala kuwuliza kabaka bwali tetwebaka tetulya mmere ne tutuuka mu lubuto kangambe mu lukiga kabaka witu turamwenda Mayiga tulenda kabaka waitu hakukuba hataliho kabaka wa Buganda tihaliho Uganda. Twena turakimanya buryo omwe muri Uganda ayina kakwato muri Buganda oyinemu omunyabuzaale oyinemu akataka oyinemu akaju oyinemu ki tulenda kabaka waitu Mayiga tuye kabaka tulenda kuleba hali kabaka. Twena turashaja bokwa tulenda kabaka w'abanyankole mukamutemura mwamwihaho hati mwamubuza muri kuronda nakana ke yakasigiri eyikashene kirugwe tulenda kabaka wa Buganda timuraza kuyaho kabaka mukagire mirembe tihena imura atone Mayiga no gora atone ntaye abana bawe nabeshukuru bawe bona baratemurwa barugeho tihariho kuyaho kabaka wa Buganda mukamukurasa isheweye tulenda kabaka muwenda mutepe mutuwe kabaka weitu abo kwani kabaka wa Uganda yona buri muntu wena raha kabaka kitindisi buri muntu wena raha muwenda mutepe kitindisi tulenda kabaka weitu mwamirumbu yewe bali kuhereza kali nyama Hello. Wangi nyawa. Hello. 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 Am I live? You're live and kicking. Okay, right. Good evening, everybody. I think it is night time in Uganda now. Good evening, everyone. I'm just calling about the census which is happening in northern Uganda. It's a bit scary because they went to our place and they started asking, how many mango trees do you have in the compound? How many orange trees do you have? How many cows? How many goats do you have? Do you have any rabbits? Do you have chicken? What cash crops do you grow and do you sell them? Say maybe maize, beans, peas, millet, cassava. And then they were asking, where do you sell them? Do you have do you sleep hungry in this family? You can imagine such a question if you want to know people sleeping hungry. Museveni first sent people to Karamoja where you've destroyed them. It is a shame. Asking, do you sleep hungry? Everybody is sleeping hungry. People don't have money. And they go on. Was this house built by bricks? How many bricks were used? How can, honestly, what a question. Is the inside finished properly? Who is the owner of this property? Where do they live? Do you have any members of your family abroad? Do they send you any money? And how much do they send every week? Honestly, these questions, it is a bit scary, and I don't know why government is going too deep into people's properties and so forth. It's none of their business. We've never had any census like this. I would maybe request older people, maybe over 60s, those who have ever participated in census in those past years when Idi Amin was there, Obote and so forth. We don't know whether they were counting mango trees in the compound or orange trees and so forth. And they're asking, how many toilets do you have in your home? Is it a pit latrine or flushing toilet? Where do your relatives live? And then how many people died in this family in the past 12 months? You can imagine. Somebody who has died or people who have died, they're even asking. And they were asking, how do you often sell your cash crops in the market, and where do you go to sell them when you harvest your crops? This boy told me so many questions. There are over 150 questions to ask, but the questions are a bit silly, and they are now fearing to ask people such questions. You can imagine asking, do you sleep hungry in this family? Who is not sleeping hungry? Museveni, who is not sleeping hungry? People are sleeping hungry. People don't have money. You've grabbed everything. People don't have money. You've grabbed land. You've grabbed everything. People
people have got now, you're asking, is there anybody sleeping angry in this family? Eh? And this is really, it is a shame. And also, let me put this to our President, Bobby Wine. Please, Mr. President, try, listen to this advice. Get the members of parliament from that parliament. They are not helping us. We are dying of pressure here. They are not helping us. They are helping the dictator. Please get them out, those members of parliament. Get them out. Let them just go and sit in their homes until things get sorted out. That parliament has become useless. It's a dumping hole. And this message is going to go to Museveni, Muhoozi, Maiga, and James Birungi. We want our Kabaka. If you don't bring him back in within 2 weeks time, lightning will strike you all. Teacher, thank you so much for giving me this opportunity. But this census is not a census. This is a stealing census, because now they want people to reveal their properties. Is this person outside? Who built this home? Where did they get the money from? Is it anything to do with you? If I'm working my money and I'm putting my buildings, do you help me to work my money? Museveni, stop stupidity. Thank you, teacher. Bye, everyone. Bye. Mubiwulidde nti muyinza okuloza nze mbyeyogerera biyi abantu babyogere ebibuuzo babuuza ebibuuzo wanje ka 10 sebo genda mu maaso webale kuweereza kale sebo nawe bali kubeerawo ono kisolo omuto yita mbwangu sebo mukama wawe kakati nze nkubiriza ab'amasaza bonna wamu n'abakulu b'ebika bya Buganda mwenna wamu yenna gye muli bakama bange wamu ne ba MP aba Buganda onuba nga mumanyi nti Buganda temugiryamu lukwe ne ba MP mwenna abaagaliza Buganda ekirungi amazima gennyini mwegatte wamu musonde amaanyi kulabike nga mununula kabaka waffe eno wansi gye tuli okubeegattako naye abakulu b'ebika n'ab'amasaza nga Profesa we yavaayo n'agamba nti ye yeesobolamu alina obwetefutefu ogenda okulaba kabaka gy'ali Mayiga n'atulaga nti atulemesezza okwali kutuzannyira ku bwongo okuba Profesa singa baamukkiriza n'agenda amawulire ge yandigiyo n'ajja n'atubuulira yandibadde olusi gatuwa ekyokukola ekikola ekiddako naye wabanga yalemesa nze mbasaba ekyo kibeere nga kyabazibula amaaso ab'amasaza abakulu b'ebika ba MP ba Buganda ne ba MP bonna bawulira nti balumirirwa Buganda mwegatte tusobole okubeera nga tubaako kitukola ekituyamba ekirala abasuubuzi ffenna abali mu Uganda twegatte tuleke nga tulwanyisa ekigambo kya influence kigenda kutukuba tusaanyeewo busanya twirwaneko tulabike nga tulwanyisa ekintu ekyo tuggwekola kuggalawo ffenna tuggalewo tutuule wansi okulaba nga tukirwanyisa kiveewo nafuna omusajja yatugambye nti nze ntezezza emyaka 8 ngenda mu ggulu kitegeeza takyalina kiyekola kiyeguya ku Uganda olwaleero ffe abakyaliwo tutuule wamu tulabike nga tulwanyisa ekyekintu tukijjewo tunaba tukigaanye kubanga omusolo ffe tugusasula si yakusasula omusolo ffe tugusasula bannayuganda tuzuukuge abalina obusobozi obusobola okwogera n'abamawanga amalala nka tugambe ng'abakyuli abagisu abakonjo banne mutuuseeyo information eno information tekwata ku bannakampala bokka abasuubuzi abakola mu Kampala bokka n'abagwere n'abagisu abasoga abatoolo abakonjo ab'embalala mwenna information eno ebakwatako kubanga omusolo ogusoloozebwa gugenda kumaliriza nga gukosa gwe omusuubuzi asembayo wansi gugenda kumaliriza nga gukosa gwe omuntu agula ebintu asemberayo ddala wansi kale tuba nga otalo notuyingiridde omusota nga gumaze okuyingira mu ntamu tukwate omuggo tulwanyise omusota ogwo tugugye mu ntamu tusobole okubeera nga tulwanirira Uganda yaffe ey'emirembe egirijja ng'omusajja bye yakugambye mwabakyaliwo mumanyi okutereeza n'obwendo okwetereereza eggwanga lyamu kikitegeeza twirwaneko ffenna awamu ng'abasuubuzi nina voice note gyessizannyo engireseeyo naye kandi banyumize omu kuba agenze okubala abantu yagenze n'abuuza n'akyama mu maka w'omutuuze n'amubuuza why
nambuze ebibuuzo nga bali babuuza ekyamu namubuuza owaaye nyabo bawalwa ko mukyala abba wange akola safari taliiwo oba ekigambo kyasimatuse musajja olwokuba ndi wamuseegu bakiki yamugambye owaaye kati bawa batali wamaze ebbanga kinga tolina mugati amaze emyezi nanga taliiwo namugawa akoma ddi okwegatta awo conversation we yakomye mukale n'aggalawo gate n'abagoberawo kubanga baali basuse balina okukoma bano babuuza n'ebibuuzo ebitalina mugaso naye bwe ngenze nkola okunoonyereza kwange buli kimu nkizudde nti bantu tebali mu kukola kubala bantu bali mu kukola kye tuyita yakifudde census ne this is a spy networking system bagita find out how far Ugandans they can survive in the coming tragedies when nakwezija bali mu kufinding out musobola ku surviving mutya yesobola kibabuuza ebibuuzo ebyo kati wali mwasuze enjala mwalidde oyina enkoko mmeka muzitunda loddawa ennyumba agizimba otya sente wazijja wabiki kuga kile kintu kirimu omukono mumulooza nti Uganda Bureau of Statistics ekikola ne seemwayi ne isu mwe bali mu kubuuza ebibuuzo baagala kufinding out okitegedde so system yakubega bali mu kubega mu Uganda okuva ku bali tebalina gye bajja kikolamu kuku kubanga oli sesa gye tumanyi bakubuuza gwani tinze gundi oli mufumbo ti yes bawo yani muyina abaana bameka okola mulimu kidati ziti ubuze enkoko nyumba najizimba seri nazijja ludda wa muyina abantu abali ebweru mukola such nonsense questions kati bibuuzo bali mu kubuuza all right sebo kale walugana nawe je bali bingenda tya wewe tuweza muganda wa kilo mukambwe mukunaye mwemba nkambwa ne basunyu kambwa la kasitaka ya sasimu gyokotte ngamba mayiga bwaba alina amatungo awulira bwabanga yeewana nti yasoma mbuloya abeere musajja mugezi azze kabaka mu matwale ge gaalina okubeera mu essaawa eno oba mu budde buno kubanga abantu essaawa eno abamukozesa ensobi bamukozesa ensobi naye omugenzi muzaata katonda amuwumuza emirembe gyali yatugamba muweeyo bannammwe empologoma zibalye nabe ezinamala obbamalawo naawe ejja kudda ekukime mayegga mwasinikira mannyo ng'embuzi esabalaavu n'atali kuvoola abantu ba kabaka abataka n'abafuula kasirikira obunnyo kasirwaza muntu aluza yasoma nnyo alowooza ye mugezi asinga okutegera mu nsi yonna nati ye mugezi mu Uganda yonna awo bagenda mukozesa ensobi alange ebyekisiru bye byagala okulanga nga yeefula buloya yasoma nnyo ajjabike mbw abisekabaka kiguddewo naye amanye nti Museveni kaleka bujulizi mabega bagenda mukozesa bazika Museveni nako bajja bamale okukanyiga bwala bamale okukanyiga batekewo ekibozibozi abaganda basekatikkiro waabwe ne katikkiro waabwe yemba obwo bwamusole ebyange byebi linda ko tonnagenda nina kyesitegedde embuzi esabalaavu ekola etya esinika amannya ati ngesaji newayolaavu kali emayiga mukama abataka bakabuuza ebibuuzo byamakulu kasirikira amannyo ng'embuzi esabalaavu mukama kuume amina hello bali kuweereza muganda wange kale sebo naawe bali kubeerako kale bambi nange njagala kutuusa okuyisa obubaka bwange nga ekisookera ddala kyekino ekyabasuubuzi bannange ebya ifreezi nze ŋŋamba nti lwakuba nti pressure saa zino eyitiridde ku Museveni ne lobisiti we Mayiga nti pressure y'amaanyi tuli mu kubanja kabaka ataddewo biragondi kuba buwunyi bakatuuza kati lugenda kubeera lukuŋŋaana lwakubiri kuba even ne 20 bagenda kukuŋŋaana oba okitegeera kyekyo ekitagwa kye bagezaako okuyisaawo so ekyo kyekisooka then ekyokubiri Mayiga era nga nange nyongereza ku bigambo by'omwami yakavaako nti oyo Mayiga oba alooya yagenda alooye oba agende akole ki alooye famire y'essosi bannayuganda twagala kabaka alekeraawo tusiriwaza oba okitegeera alekeraawo tusiriwaza alowooza ye mugezi yekka mu Uganda ne mu Buganda oba okitegeera so twagala kabaka waffe Mayiga nga tetunaba kukola ki nga tetunaba kwekyawa kukola
ekisingako kubanga ekyokubanja obubanja. So Mayiga twagala kabaka waffe saawa yonna yonna ojja kulaba nga buli kimu kikwefuulidde byebyo ebyange. Tuyazanyisa. Hello. Kale sebo nawe gye bale kusaba. Nsaba okwogera ensonga zange zigenda kuba ssatu. Esooka Mayiga n'akabondoko konna twagala kabaka waffe abeeruweero tumwagalira ddala tuwe kabaka waffe. Ebyo byonna by'obuzaabuza diversion twagala kabaka waffe. Abeeruweero mwenna bannange kabaka yajjanga namugamba ne tugambanga nti waligwayo tuligwa. Aba district y'e Luweero tubanje Mayiga kabaka waffe. N'ekirala ticca tukusaba lwaki totuwa ku bufaananyi bwa busajja obwo ne famire zaabo bonna bu Mayiga n'abaana baabwe ne tubateekanga ku buli wamu okubalabisa ebikolobero byabwe ebirala. Ensonga ey'okubiri nkubiriza bannaluweera abanyarwanda bamazeewo ettaka. Museveni ticca era ensonga eyo wagyogerako basindika obuvubuka buno obuwola looni ne bubba abantu muwa obulenzi Luweero yonna ettaka balibbye era nkubiriza bannaluweera abo abavubukavubuka ababeereeta obwo banyarwanda okubawola looni so nti bo bazijjawa. Obuvubuka bwa myaka 18 bututta amataka g'abantu ebibanja n'ebintu by'abantu byonna babibbye mu Luweero awo wonna okutandikirawo obulenzi. Era ticca tukwebaza olw'ensonga eyo. Ensonga ey'okusatu ticca ne ku kyeddagala kye wayogerako waliwo omwami bamuyita Kibuuka Saamu. Mwami Kibuuka Saamu lekera okutta abaana b'abandi nga mubakuba eddagala lya yellow fever mu Wampamba zooni w'obulenzi town council n'akabondoko. Oli musajja w'NRM, oli musajja mukulu weewummuzeeko. Mulekerenga okufuna ssente. Abaana bammwe nga temubagema, mussa abaana b'abantu, mutta abaana b'abantu nga bakyabagema ebyo ebirwadde ticca bye wayogerako ebyo bya yellow fever. Muve mu kutta abaana b'abantu. Mayiga twagala kabaka waffe. Abantu b'e Luweero bannange tusitukire wamu era mbuuza bannaye Abaganda ne bannayuganda omutima guli ogwedde ogwalumirwanga Obuganda ne bannaffe gwaddawa. Museveni yatukola ki bannange? Temuggwamu ssubi. Mayiga twagala kabaka waffe n'akabondoko konna. Beera bulungi ticca. Mukama Sebo. Hello. Sebo genda maaso gwaliko. Bwana Lumbuye gye baliko ssebo. Kale wa Luganda awe gye baliko ssebo. Kalisi. Kaakati sijja kwogera mannya gange. Olw'ensonga ezimu oba endala era bwe tunaaba tuvuddeko mbadde nsaba onnoonyeeko maze emyaka 2.3 nga nkwagala. Naye nga yessaawa mbeko byenjogera naawe nawaŋŋanguka ndi mu nsi etajja kwogerwa ssaawa zino. Olw'ensonga ezitajja kwogerwa ssaawa zino nali mukozi wa Uganda Revenue Authority. Ekitongole ekiwooza n'okubba omusolo genda mu maaso. Nali nkikolera nga nkolera mu kitongole ekyo okumala emyaka 14. Ne bwe banzuula nti ndi Muganda embeera yatandika okunkyukira. Fumita emboozi. Okutuuka lwe nawaŋŋanguka n'entambula. Nyinza okugamba nti nze ekiseera kye mmaze nga mpaŋŋanguse kati mpezezza emyezi 4 okuva mu COVID. Nyinza okuba nga siina na bulangiti gye nneebikka. Naye ng'eyo tuvuddeyo bannayuganda mwenna kino si kyammwe ntya Katonda mwesibe bbiri. Bwe muba nga mugaanye okutegeera ebigambo ebyogerwa bannayuganda bannammwe abatono ab'olubatu ne mwesiba ku kiyumba kye bayita Parliament, ne mwesiba ku nnyumba ya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni, ebigambo byenjogera bikulu nnyo era mu biwuli. Ensonga ziri bbiri. Ensonga ya kabaka ekituufu mu kimanyi omuntu n'ayimira naga nina transport antwala e Budaaki ndaba omuntu n'ogamba ennyonyi zonna tezijjule. Bwe zinajjula n'okola otya abagenda emaka okulamaga nga bagenda buli omu alina obusobozi. Memba wa Parliament omu alemeddwa okuvaayo
abantu abeeyita ab'ekitiibwa ne balemwa okuva ne bagaa nti aka tugende tulambule ku kabaka kuba omuntu bw'alwala bwana lumbuye okulambula omuntu mu Buganda kintu kya bbeeyi ne bw'oba tulina ky'omutwalidde okitegeera naye njagala tuyimirire ku kintu kimu ffe twavuwadde tukoledde eggwanga mu mazima n'obwenkanya twavuwadde batuwadde obutwa batutokyalinze tudduse mu ggwanga abasuubuzi teri yajja kusigaza yadde 10 bwe mukkiriza mashini eyo ezo z'ensonga zange bwana lumbuye naye nga bwenaaba ofunye kaddo nnoonyaako inshallah byebyo bannayuganda ke kaseera tuzuukuke omwami oyo akugambye nti yali akolera mu kitongole ekimu ekya gavumenti oba ekya Uganda Revenue Authority mu nsonga zino yawaŋŋanguka nga bamaze okumuzuula nti musajja muganda gwolowooza okumuzuula nti muganda abaganda balina kye babba ewa Museveni nti abaganda tebaagala bbawa mirimu mu bitongole bya gavumenti baagala okukozesa abantu abaabwe kasita bakuzuula nga wabeerimbikamu ekibonerezo kye bakuwa kusalako mutwe musajja wattu okuwaŋŋanguka okufulumya eggwanga Uganda zaali nsonga za kwagala kutaasa bulamu bwe abalabudde n'abagamba nti bannayuganda bwe munaatuula obudduuzi ne muzinga emikono akammwe kajja kuba kaweddemu kitegeeza mulina okusituka ne mwerwaneko ng'obudde bukyali okusinga okwetuulako ensi yammwe bagendeko nga mulaba abaganda balinga balina kye bakola mwami Museveni nti ebibonerezo by'abataddemu atuuse n'okuwamba kabaka waffe bw'awamba kabaka kitegeeza obuganda abuwambye kubanga kabaka ye yeetooloolerwako obuganda kabaka yawambiddwa ebyogerwa nti kabaka muwambe abasinga obungi babiyita ŋŋambo bw'owuliriza ensonga mayiga zannyonnyola obudde buno zikulaga bulazi nti waliwo ekitagatta ekitali kituufu n'olw'ensonga eyo bannayuganda ke kaseera tuzuukuke tuleme okukkiriza abasajja abawamba eggwanga lyaffe okututegeerera